Buterevu Jona Saints Gemanya olunaku olwaleero tubadde waneeno ku Hotel Africana nga mwennawe mukimanyi nti mwana mulenzi munnaluweero David Lutalo ayina show ye etegekeddwa omwezi guno nga 23 egenda okubeerawo wennyini ku Hotel Africana. David Lutalo olunaku olwaleero asazeewo kubanga ate ayogerako eri bannamawulire n'okutegeeza abantu nga embeera bw'enaaba biki bye muteekeddwa okuba nga ate muyitamu okubasobozesa okufuna tiketi z'olunaku luno nga 23 mu kivulu kino ekimanyikiddwa nga Kabisi ka Ndagala. Olunaku olwaleero David Lutalo addressinze abantu nga abategeeza ebifo ebituufu nawwa we bajja okuba nga bafuna tiketsi zino ezinaaba zibayingiza mu kivulu kye kyatumye Kabisi ka Ndagala. Sports ez'enjawulo azimenye nga abawagizi be bwe banaaba basanga tiketsi zino nga mu kino nno mwabategeereza nti tebeesembeza omukutu Busesa Media mwongera ate okuba nga musubscribinga ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogubasavinga n'ebirungi byonna ebyetooloddwa waneeno mu entertainment industry mu Uganda ne wabweru w'eggwanga lino. Mujjukire nti programu eno esponsoringibwa aba Jobline Consultancy Uganda Limited basangibwa wennaalya abaliwo okubanga ate bawa abaana bammwe emirimu egy'enjawulo wabweru w'eggwanga mu nsi nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi n'amawanga amalala mangi. Abeetaaze basanga wennaalya balina emirimu egy'enjawulo mingi kosa oba security guard, abaana bakola mu supermarkets, abaana ba housemaids n'emirimu emirala mingi beba Jobline Consultancy Uganda Limited. Kale banna Uganda mwenna bafanizi ba David Lutalo mbagala nnyo tuli ku unveiling waneeno tiketi. Tiketi zigenda kubanga zitundibwa matundira ago Jackstar gabadde abagambako. Ekisooka ekikulu mbagala nnyo mujje mu bungi tiketi yo gifune nga bukyali. Ba sponsors abenjawulo Pepsi, Uvrage, BBS Elfina, CBS Zombie, New Vision mwenna abakola omulimu omulungi ogw'ettendo. Media platforms ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala bakola nga bali bokka ne companies zonna nga bakolera wamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli ateeka ettaffaali ku music wa David Lutalo nze nyiza obutasobola kukusasula mu budde ne Katonda akunsasulire nnyo kuba mukoze kinene nnyo okufuula David Lutalo. Sulire nnyo kuba mukoze kinene nnyo okufuula David Lutalo kyali. Mukama abankuumira abanjagalire nnyo. Management David Lutalo, team David Lutalo bannange simanyi ngeri gyakubeebaza mba thank you so much. Nyendongo ngenda gibasuna mulo kubanga ennyimba zo nzirina empya n'enkadde kati kagenda kuba kasavu kanyama kuwuliriza kudigida kuyiga tetya kujja na mwanawo kubanga eno family show osobola okujja n'omwana show y'okkunama ennyo tugenda gikola lulala. Eno tegenda kubeera mu kyesitaza kyonna we bana agisaba esitaza tujja kufuna era abayimbi abatuufu mu ekyo tubabawe. Kakati tickets bannange zigenda kubanga zitundibwa wano wennyini ku Hotel Africana. Papa's Sport wa mukulu wange Misa Semakula, Paka Last Machindye, Hardware World Ntinda. Wefunire ticket yo but probably tugenda kusooka kuteekayo oba kino kitufu okwogera. Tugenda kusooka kuteekayo VIP y'etaano ne table. Kubanga tulowooza nti abalala eri abantu omanyi nze ninga nze nagamba mukulu wange Yasini nti nze we nalinga nsasula endongo njagala tiketi ngimanyi ku mulyango kati tulekawo eyo era room ey'okubanga eri abalina endowooza ng'eyange nga bafuna tiketi zaabwe ku mulyango. So naye mpozi kye tulina okuttaanyamu nti tiketi gigule bambi mu bifo bino byokka bye twogedde
akusanga ebbali n'agamba nina no tiketi ya Lutalo abakulimba bajja kuguza ekicupuli otuuke eno nga code kubanga ya code oteekamu tiketi yo neekuggulira so otuuke ng'oguze ekicupuli otyo ka tiketi ng'eno otunuza eno barcode kugundi bwekyepuupu negulawo so bw'ojja ng'akuwadde eriko akafaananyi just kano nga si ntuufu ejja kubeera teggulawo ate at the end of the day tukulumye ennyo kuba gw'ojja kulowooza ffe tukulumiza ate naffe tetujja kwegaana nnyo naye tujja kwegaana luvannyuma nga tukujjukiza nti twakulabula nti tiketi eno egulibwe mu bifo bino byokka wano ku Hotel Africana Papa Sport Machindye Park Last Machindye Hardware World Ntinda ya mbagala nnyo kale tweyanziza nnyo David Lutalo tickets twongera obajjukiza Africana wetugendo zitundira Papa Sport Machindye Park Last Machindye then ne Hardware World Ntinda kakati ndoza njagala nfune manager Nassa atunyonyole ku nteekateeka nga bwe zigenda okuba moving forward mfuna soka okwebaza Katonda olwa buli kimu mwebaliza nno ddala nnyo kubanga senga siye senga kufena tewali ali wano era tufunangayo akadde ne tumwebazaako olw'ebirungi byakola ekindeese wano ekikulu kubategeeza biki bigenda mu maaso twetegese nnyo ebimu twabiteeka muno mu kuyita kulinnyawo ebimu twalinnyawo ne mu bwengula olw'okugenda okwongera okwetegeka era nkukakasa nti 10 ku kinnaakyo omuyimbi oba brand David Lutalo ali mu mbeera esinga okuba ennungi alina yonna gy'atulabira osobola omulaba ate mwaba musemberedde mukirabira ddala bulungi nti kasukaali keeko ali mu mbeera nnungi physically, mentally, financially, economically oba kiki kyonna kyoyagala okumanya ekimukwatako is okay era alindiridde bba ku bandongo financially I'm a little bit financially okay kakati enteekateeka zonna tuzikola nga management njagala okwebaza bannange bwe tubeera mu management omukulu wa Nkoroja wali awo omwami Kulaman Kawoya era omwami oyo yakulira rehearsals na buli kimu era ye wali bwagamba nti tokola bwoti nanga otatawana kumpita yekabejja yabikwasaganya era nkukakasa nti buli kimu kigenda mu maaso bulungi sijja kusunako kubuulira kitya naye gwe kyobomanya rehearsals zigenda mu maaso mpaka ku ssaawa eri tuli bakozi twagala kukola mu ngeri ennungi ekirala Abannayuganda kyembasaba muwagidde bulungi ebivulu by'Abannayuganda fe tuwulira bulungi nnyo ng'Omunnayuganda afunye abantu bangi tuwulira bulungi nnyo byansuso era tukakasa nti tugenda kujja ne vibe eyo ate Africana yo ndowooza oba munaagikola mutya ne tubakunga yonna gye muli mu bungi ate keerako ffe teri kituganda kusumulula ndongo ku mukaaga ennyimba tuzirina nyingi nengoye tuzirina ogw'emisana badde bagamba kiro mukaaga ogw'emisana tusobola osumulula endongo ne tugikuba eyo feezi n'egenda ne tukuba n'ab'ekiro tukirinaako buzibu ennyimba weeziri okwetegeka kulungi njagala okwebaza okusookera ddala bannaye media houses mwenna tubeebaliza ddala nnyo kyemukola ku music wa David Lutalo ba DJs ba MCs ba club owners ba promoters ba presenters mwenna teri gwe tutuukirira n'otuwa buzibu bambi mwebale nnyo sisobola kwogera nti wano oba wali ne muli bakabi nnyo nze mu lulimi olwange olw'ekirasita muli ba bode mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mwekka musobola okukyusa ekigenda mu maaso ekyo kyemugamba mbu batusibyeko bali abaveeri mwekka mukama ajja bukeeza lumu nga 85% tuzanya music wa Uganda kubanga tukisabira buli lunaku tukisabirira kijja kuba nebaza omwami Yasinke yavujjiridde ekivulu kino omwami oyo muganda wange ne tiimu ye yonna tujebaza njagala okwebaza BBS Telefina njagala okwebaza CBS njagala okwebaza Vision Group njagala okwebaza Uvraj Autocheck ne Pepsi ne The Hairs ewaffe enyini gye tuva okukkiriza ne muvujjirira ekivulu kino kubanga David Lutalo akisaanidde
njagala okwebaza aba bloggers mwenna nga simenye linnya kubanga mwebale nnyo omulimu gwe mukola bannaye muli bakabi nnyo njagala okwebaza tiimu David Lutalo yesinga mwebale butakoowa tugende tukole buli kaseera tubuulira nti buli kimu kisoboka bwe tukkiriza ntugenda kikola okusembayo njagala kutegeeza tiketi bwe ziri era nange kubanga saagala ogambe nti baatubba tiketi zaffe zigenda kuba zitundibwa kubanga zafulumye era zaatuuseyo dda hardware world entinda weziri passport emakindye weziri paka last emakindye weziri ku hotel Africana wano wennyini weziri tebakulimbalimba kembenze mbwa njagi kusuubuliza njikuleetere nedda genda wegulire tiketi yo obeere nayo tuyina ne official attire tuyina twayongeddemu ebintu bingi olaba enkofiira ngeno obanga gyenyambadde tuzirina weziri zigenda kuba zitundibwa ne t-shirts ennungi abantu bangi bakomplaininganga nga baagala okwambala ku t-shirt yo ng'abawagizi bo so weziri zafulumye nazo enamba tujja gibawa ebisingako awo nzizeyo kwetegekera ndongondooza mwebale nnyo mwebale kale toyandiza nnyo okusookera ddala bannamawulire mwenna betutambudde nabo okuva lwe twasimbula paka ne we tutuuse njala kubasaba ekisookera ddala tetuzikiza embaga yaffe ya wiiki ejja olunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 23 wano wennyini we tuli ku Hotel Africana njala obategeeza nti nga bwe musanze enteekateeka y'olwaleero ya Africana buli lunaku kati ekeera mu kuteekateeka etya bw'enaakyaza abagenyi baffe abagenyi ba David Lutalo okulaba nga bajja mu kifo ebyo bagamba nti Hotel Africana ntono njala bakakasa mwenna abaana babatuuse gye tugenda okukolera ekifo buli lunaku balina kye bongerako bakigaziya buli olukya n'olwekitawa muntu atya kujja ku Africana ng'alowooza nti ekifo kitono ekifo kisobola olwaliro okwakomodatinga abantu 3,000 so temutya kujja olw'okubanga babadde babagamba ekyo ekifo kyagaziyiziddwa ekifo kirungi nnyo bali mu kiweeweeta njala kubajjukiza nti tetugenda kukoma ku Africana ennaku z'omwezi 23 bwe tumayiza Africana 24 tuli mukono Colline Hotel ennaku z'omwezi 25 ikigambo kyenkozesa kati kya muyimbi nti kigenda kubeera kijjubi mu Masaka ku olwo Maria Flo bwe tunaavaawo tuyina show ye Kayunga tuyina show e Mubende tuyina show e Kyotera Luwero Kawanda Darenazi tuyina Emitiana tujja feze esooka kusooka kugiggalirawo Mbarala ku Independence ng'ennaku z'omwezi 9 ekifo bakiyita New Bwengura Gardens so olugendo olwo nga lwe lusooka naye njala obategeeza nti nga bwe tuzze tubagamba si bya kiwaani nti sponsor waffe wa Uvrage epikipiki ze yatuwa olunaku lwonna mugenda kuziraba bwe tutandika drives mu bifo byonna gye tugenda okukolera mugenda kuba mulaba pikipiki ezo ku mmotoka za drive buli kitundu gye mugenda okusinziira muwangule pikipiki ezo piki ezo za ddala ate nabategeezezza nti tewali wa Luweero kuwangula piki Masaka tuyina okuva ku siteegi e Luweero nga tukakasiza nti awangudde piki eyo munnaluweero mama Naaka bamumanyi wali wotuuka e Masaka nti senga Sebbanga wabanga munnamasaka ddala nga yawangudde piki so buli kitundu kijja kubeera bwe kityo njala kwebaza bannaffe aba Uvrage olw'ensonga eyo njala kwebaza aba Pepis njala kwebaza CBS BBS Vision Group aba Autocheke media houses zonna Spark TV NBS Bukedde banange nebesikonyeeko mwenna tubeebaza olw'okutambulira wamu aba social media mwebale nnyo omulimu gwe mwakola ki gwe mwatandika ng'abayasiinike tubakakasa mugenda kusanga ekivuulo ekisinga okuba organized because tutambula nammwe muze mulaba bye tugezaako okukola omuyimbi gwe tutegekedde sheeno asaanira buli kirungi
kuba naye muyimbi mulungi. So mugenda sanga emiryango egitaliko kwesindika, security nga nnungi nnyo, teri byakukuubagana, teri byagobagana. Bannange mukeere mujje ku Africana ng'ennaku z'omwezi 23 ffe tubeetegekedde. Tiketi ze zino nga bwe babategeezezza. Tiketi eno sekinnoomu ayagala okutuula ku mmeeza agula tiketi eno ya $20. Abaagala emmeeza tiketi ziba 10 ku mmeeza, abantu 10 be batuula ku mmeeza bubeera obukadde 2. Then tiketi eno y'ey'emitwalo 5 ojja okutuula era naawe oli VIP. Omuyimbi abategeezezza nti tiketi y'emitwalo 3 abantu bafaawo baagala nnyo, kuba tebaagala balimba, baagala nnyo batuuke ku kifo bo bennyini bagule tiketi zaabwe awo ng'agula tiketi ye n'ayingira mu ndongo. Ekyo kijja kubayambako okubeewaza. Tiketi eno tosobola gikyukula n'obwoba oyagala otya. Twagikoze ng'eri double printed. Side zombi zifaanananga eziringa ezifaanagana. Ne bw'otunula wano waliwo kuliko siiru. Tebasobola ne bwe tunakyogera tebasobola. Tiketi eno tebasobola ne bwe tukyogera. Balina okubiteekamu sente nnyingi nnyo bafulume n'eggwanga okugenda okubikola. Ate era tebasobola kugenda babireete nga biri bwe biti. Yes, kubanga barcode this time terabika. Eri munda ku side emu. Then ku side endala ne wabayo namba ya ticket. Ticket eyina siiru, eyina ebigiriko. So munda eyina features kasite n'atuuka bweti ku ttaala ne mu scan. Obeera olimba ne bw'onaayagala otya tolina kyakukola ticket. Naye nga mucyo abantu tubeemphasizing nti tusaba mugule mu bifo byokka bye tulanze. Ebifo ebyo biri Hotel Africana wano wennyini. Tujja kugula ku Papazi Sport e Makindye, tujja kugula ku Parklast era Makindye ne Hardware World Ntinda. Bye bifo byokka ebigenda okutunda tiketi zaffe. Abaana aba bataziguzeeyo mujja kujja ku Africana ng'ennaku z'omwezi 23 ne bw'ojja ku makya ku ssaawa 12 tiketi ejja kuba weeri era ku Africana ku lunaku lwa show. Basebo ne bannyabo mbebaza aba media houses, nebaza omwami Yasin K Events, mukwano gwange nnyo omwami David Lutalo, mwebale okujja wano. Fenga aba Hotel Africana, nze amanya gange nze Rashid Kasesa Lubega, nze nkulire bendo lino erya Hotel Africana mu kutunda tickets zino nga omwami Yasin bwazibalaze. Tuteeseteese ekifo kino era nga tukyayongera n'okiteekateeka paka ennaku z'omwezi nga 23. Tukisuubira okwakomodatinga abantu paka ku mitwalo nga 10 kubanga capacity tugirina. Oba ntegeka bulungi. So mu mbeera eyo tweteeseteese. Pozi n'ekyokubiri ky'enjagala okwogerako wano nti abantu abasuubira okukola effujjo tubeetegekedde bulungi. Abasuubira okusika wandisebo tubaetegekedde bunti security egenda kubeera gulugulu, abantu bagenda kubivulu eyo ne babasikako obusimu butala bwe motoka ne babubba. This time round yabadde alina okukola ekirala yabadde akikoze eggulo, meaning 23 agenda kubeera late. So tirudde okuba nti abantu baffe bonna bava wano mu mbeera ennungi nga temulina binuubule, nga temulina damage, okutala ku motoka tebabubbyeko, emmotoka nga ziri safe, namwe bwennyini nga abantu. So tweteeseteese mu mbeera erabika nti nungi nnyo okulaba nti omuyimbi waffe ava wano nga ali bulungi nammwe mwennyini abawagizi be. So kyekyo nga Hotel Africana. Banyabo ne basebo tusanyuse nnyo okubawulizaako mwennayo gye muli era mwebale kuwagira David Lutalo. Mpozi ekyenjawulo kyenjagala obabuulira njogeranga ali mu management ya David Lutalo ate era njogeranga stage manager w'olunaku olwo. Kitegeeza bye ngenda okwogera mbyekakasa. Omuyimbi ali mu mbeera nnungi nga bwe babagambye, naye ku luno okwawukanako ne Lutalo gwe mbadde mulaba bulijjo
Lutalo yali yayimba eriizi tugende zikapapala yali yayimba zimanya wanjawulo okunze kugwendeze ku mulundi guno oli yaliwo before covid kati ono ndesa avudde mu covid ngaali fresh trust me temunnamulabako ono gwendese ye temunnamulabako mumanyi kali kalutalo akalala guno gwendeta ku lutalo temunnagulabako ndese gu upcoming gwange kitegeeza buli kyagenda okukolako olunaku kigenda kuba kirungi sawundi maswantinini eyo makula merere ba sound engineers baliyo balongoosa ebintu omuyimbiri haza akeerankera ate nazisulamu kitegeeza musuubira ekirungi ate ekirala ali tested and trusted siwe kiri mwana wamaama wangula bagenda kusanga obupapulo obuwandiikiddwako ebirabo ebyokukola ki ebyokuwangula kakati gwe bwonajja nga olede mu kifo mulimu abantu mutwalo tosuubira nti okyalinayo kyansi ekola ki ewangula abantu abanaakeera abasookamu banoonye obupapulo obwo buliko ki ebirabo setugenda gamba piki yokka waliwo ebirabo bye twesigaliza n'omuyimbi kubanga guno omwaka David ali mu kuddiza bawagizi be so ojja kuwangula piki naye ate waliwo n'ebirabo ebiki ebirala naye era tekijja kulemesa muntu omu awangule piki awangule n'ebirabo ebirala ekikulu kya byonna ebirabo buli muntu kyawangula avaawo nakyo kale ekyo kiri clear kali muganda wange wako ekibuuzo But first of all, just want to appreciate him for the good work. Quite some time now. According to research done like 2 or 3 months back, according to research done in the last 3 months back, you are the artist most following in Uganda, not only in social media, but also on the ground, Yeah, you have so many fans down there, not only here in Uganda, but world over. I'm looking at this like David Lutalo is doing a concert at Hotel Africana, a facility which cannot accommodate more than 1 million people. We're looking at your fans who are outside Uganda. Are you looking at doing a collaboration outside Uganda? I mean, are you looking at doing a concert outside Uganda soon? Probably an extra. Secondly, if you happen to look at the people on the table now, so many people are putting on like manager Nasa, manager Chijambu and everybody. Like your D, David Lutalo. Are you branding to a new name? Because for quite some time now, you've been singing it in your songs, David Lutalo. But now you're publicly showing it to us, David, not David. You get it? Yeah, it's the same. I get it. But then, these people need to know more about that. First of all, you're going to remind me the questions, because you've asked many questions. Yeah. African is small according to the following I have, but that's why we have many shows. We don't have only one show. We have an Africana, then after Africana we go to Mukono, there is Masaka, there is according. Yeah, that's why we. I'm looking at the audience outside Uganda. Of course, in fact, every after 3 months we travel. Yeah, we travel for the shows. Yeah, we don't go there to relax. Yeah, we travel because of the audience we have out there. Yeah. So what was the name? The rebranding? No. I'll keep using my name, my real name. Okay. Yeah. When it comes to branding, you might look at so much about the question. I haven't gone by critical enough. Like what about David? Balos introduces it. No, David and Davy, it's the same name. You can. Thank you very much. Yeitako ne David Luti. Wacho chakumawa. Kale, katufundeyo omulala. Bannange ekyo kankiyitemu nze kennyini bannange show yange tegenda kubeera live tv yonna oba ku mukutu gwonna
kubanga kikolera ku bafans abasasudde okujja mu show nga tubawa our best. Tetwagala muntu yenna kutekenga advantage ngagamba nze nja kulabira waka still mba mulabye n'engoye mba nzirabye na buli kimu mba nkirabye n'ennyimba nzirina ku flash nja kuba nteekamu wane eno bwe ndaba ekifaananyi nekutaaba eddoboozi. No, tugenda streaminga live, show egenda kubeera live. Kiraba live. Obikwata post. But streaming live, no. Thank you. Chiri clear? Kali. Funeyo omulala. Munamawuli, okay. Senga Sebanga, Westwood. Senga Sebanga webale. Atuyina ekibuuzo ekirala. There's a one more question, then we call it. One-on-one tugenda gireka lwansi engage nti tuba n'obubaka olusi bwe twagala otutuusa fenga omu nastikinga ku one-on-one ye gye yayagadde nga ye netuba nga tetufunye kyetwagala fenga leero obulungi bwakyo mu bitiibwa tusobola okukolayo one-on-one nga yo y'abantu kuko ekikiwaayo nga yo y'awantu egenda kuwaayo bulamu kubanga era ne programu ya media tour egenda kubeefula tujjeeyo ate newotusanga kukola one-on-one ojja kuba nja kugamba nedda kubanga ekyo twakitulamu nti bw'okola ensobi yonna muba risifula rihaso mubamu ensobi mumuzikiriyalinga mubamu mukoze obubi ne mubitereeza kakati gwe lwoze gwekola ensobi etali ntuufu n'otwala eyo nga so rihaso zezo twagala tufumbe mu fumbiro nga tewali bagenyi batule mu ddiiro balye nga tumaze okukusa. Okay, ndoza biweddeyo ebiwedde twagala okubebaza bannamawulire as we wind down. Mwebale kwagala Lutalo, tubasaba bambi enjiri mugibunye mwongero gibunya ono muyimbi waffe atonge just okubajjukizaako katono Africana tickets wezigenda okubeera then Papa Sport emachindye kupaka last emachindye Hardware World entinda mugende musobole okubanga mufuna tickets zino. Twagala ko basaya Sinke promoter omusajja mumanyi Zan Authority is a giant aina pedigree okubanga yategese ekivulu kino si byakugezesa. We know ekivulu kiri in the right hands. Yeah, then twagala ko basaba sponsor baffe BBS Telefina, CBS, Vision Group, you've Raj era batugambye bagenda kugaba pichi mu bivulu byonna mujje muwangule pichi zammwe ojola be Lutalo ngoddayo ne capital waka. Then tuina auto check ne banafa aba Pepsi
mwebale nnyo mwebalire ddala mugudwa Jonathan Jackster emanya gange era nabategeeza nti olunaku luno temusaaniddwa kubanga ate mumusubwa mweno concert ye emanyiddwa nga Kabisi Kandagala kuba alina special surprise gy'abaleetedde. Nabo buti eri agenze maaso n'ategeeza abantu nga bwe batateekeddwa kubanga beesembereza abafere ababeerawo kubanga ate batunda tiketi ez'ebicupuli. Kuno nno azibulidde ddala abantu amaaso okubanga tiketi zino eza Kabisi Kandagala abantu bazisanga mu bifo byamenye mweno press conference era n'abategeeza nga bwe yeeteeseteese ekimala okubanga ate abakuba omuziki gonna weewaawo nsigadde nze Jona Saints omukutu Busesa Media tovaawo ebirungi bikyajja era mwongere ate okubanga musubscribinga mulayikinga musharing